Yes, mbaniriza wano ku Famous Media banyingiddeyo anti okubaleetera olugambo oba updates ezakabi weewaawo. Kaakati nno omuzimu gwa Lady Grace gulinnye abamu ku b'eŋŋanda ne gusooka ate guboogerera ku mitwe. Ebintu bino abasinga mubiraba ne mubiyita katemba, naye ebintu bino temubinyooma kubanga gyebiri ebyaddala ddala, gyebiri gulinnye omu ku b'eŋŋanda ne gubeera ng'ate gumwogererako. Era abasinga ku bo bagambye bulabika buno bubadi, omwami ono alabika yabutaddewo okulabika nti ate yeeyolera omusimbi kubanga gibadde gyakamwamuka bwe giti sisita w'omugenzi Lady Grace ate Asani Nduga n'alabika ng'ate aleeta ekibbo atandika okusolooza ebigali. Naye nga nze njagala okubeera nga mbagamba nti ebintu bino gyebiri, gwe kiba tekikutuukangako oba nga gwe tegikulinnyangako osobola okumuyita comedy, osobola okumuyita katemba, naye ng'ebintu bino gyebiri ebyaddala. Emizimu girinnya ne gyogera. Omuntu afa mubiri naye omwoyo gwo gubeerawo era gusobola okulinnya ku muntu yenna yenna gwe guba gwagadde ne guyisawo bye guyisizzaawo, era bibeera bikoleddwa nga bwe gusabye oba nga bwe gugambye, gugenda era tegusobola kukomawo. So munnange abasinga naddala ba social media in-laws ono bamuyise katemba, bamuyise comedy nga bagamba nti kyandibwa ono katemba ateereddwawo Asani Nduga bamweyana. Ngono gwe tumanyi bulungi nti yatandika ebintu by'okusamira era nga kati obulamu bwe obusinga kwe buyimiridde. Wadde abalala bavuddeyo ne bagezaako okugamba nti bino ebintu byaddala bituufu bibeerayo, naye nnamba esinga obungi egamba nti bino bipange comedy azannyiddwa okulaba ng'ate bajja mu bantu ssente, kubanga tulabye bulungi nti gye bigenza okuggwera oba akatambi gye kagenza okuggwera nga Asani Nduga ate ayisizza ekibbo okulaba ng'ate abantu batandika okusuulamu ebigali ng'eno nno waabasabira. Ate mujja kwerabira nti omukyalo ono Lady Grace ate munange yafiiridde mu kabenje akabaddewo nga bava mu kivvulu, omwabadde mu mmotoka emu, omwabadde abayimbi bangi ab'enjawulo, mwe mwabadde n'omuyimbi amanyikiddwa nga Ronald Alimpa. Gono y'omu kuba kuyimbira akayimba ng'olusuku olwa sementi. Gono we twogerera naye ali mu ddwaliro ate apookya na biwundu. Twongere okubeera ng'ate munnange tumusabira n'abalala bonna nga tubasabira. Era omwami ono Asani Nduga teyakomye ku ekyo kyokka, yakuutidde abantu bonna abavuddeyo okubeera nga bayamba abayimbi bano naddala kubanga abasinga badde bavaayo nga bayambako omu yekka ono ow'erinnya ow'ettutumu Ronald Alimpa, ng'abalala bo babaleka bulesaawo. Yavuddeyo n'abalangira n'agamba oba weewaddeyo kuyamba yamba bonna, toyamba ono olw'okuba ye public figure, toyamba ono olw'okuba ye serebu, naye ne bali nabo mulabika okubeera nga mubayamba kubanga ye yabatadde ne mu buzibu. Kigambibwa nti yabadde avuga emmotoka ye yabatadde era still mu buzibu. So bw'ovaayo okubeera ng'oyamba toyambako ono omu kubanga ate oyambako oyo omu bali ani anaabayamba kubanga ono yo ettutumu alirina ate bali abatalina ttutumu abatalina na ssente zinkana nazo ono, kitegeeza ye tiwabeerawo n'omu agenda kumuyamba. So yakuutidde bonna abavaayo okuyamba abantu bano babayambire ddala baleme kubeera ng'ate bayambako Ronald Alimpa yekka olw'okuba ye serebu nnyo amanyikiddwa, wabula babayambire wamu bonna. Ono nno omwami Asani Nduga akozze mulimu gw'amaanyi nnyo okulaba ng'ate ayuwawo omubiri ku bayimbi bano okuviira ddala we baafunira akabenje, n'abayambako batwala mu ddwaliro, n'ayambako mu kusonda omusimbi ogubaedde ng'ate gubabeezaawo mu kujjanjaba abo bonna abaafuna obuvune. Wabula nga teweerabira omukyala Lady Grace aziikiddwa olunaku olwa leero wali ekyampisi. Omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwummuze mirembe, n'abo bonna abakyali mu ddwaliro abakyanyiga ebiwundu Mukama ate abayambe abasuuse. Sigadde nze Famous Media nkwagaliza olunaku olulungi, akuume atakuumira mpeera.